mwe mugategedde mwagategedde, as in did you get to know what is happening? Omuyimbi Catherine Kusasira n'omuyimbi Full Figure bazzeemu buto, olutalo luzzeemu buto. Oli ku verse Strange 256 kwoli right now, nkwaniriza gwe atwegaseeko amannya abampita Simple. Nja kusaba onkolera ekintu kimu, in fact bibiri. Nyambo subscribing ku mukutu guno wansi awo, and after subscribing waliwo akade ako nyamba oberenga okakonako, kakuyamba nti whenever we come live oba whenever we upload a video you don't miss olugambo latest entertainment news on the go. Wano wolusanga ku mukolo gwa Levikson ne Desire Luzinda bassebo ne bannyabo waliwo olutalo olwaliwo okulwanagana okwaliwo newankubadde nga abasinga mubadde temubimanyi, naye engeri gye bigenze ewala nzize okubanga ndubawa. Olutalo lwa Catherine Kusasira ne Full Figure lwatandikira mu kwanjula kwa Desire Luzinda ne Levikson after an altercation between agambibwa okuba bodyguard wa Catherine Kusasira eyasisinkana Full Figure oba oli awo ng'abadde amunoonya okumala ebbanga ng'ayina ebigambo by'ayagala okumugamba. Kwolwo bassebo ne bannyabo yamugwikiriza ku mukolo gwa Luzinda ne Levikson era baavaawo bubi nnyo. After that ebintu bassebo ne bannyabo tebyaggwa bulungi, byaggwera ku poliisi. Gwatamanyi ki ekyali okola olunaku, njagala ntwala omukisa guno nkulage what happened kwolwo olunaku abasinga temwakiraba. This was the altercation between Full Figure n'agambibwa okuba baawunsa oba security personnel wa Catherine Kusasira ewavudde olutalo olubaluseewo. Kati njagala olabe ekyabaddeyo. Linda konvumiranga ki? Onvumira ki? Nze nkwagala. Waki omanyira nnyo abantu? Nedda toddamu kumanyira abantu Full Figure. Nawe olinga amatako ku mannyoko, olinga amazzi ku mannyoko. Waki bakugyamu olubuto? Waki bakugyamu olubuto? Abasajja bonna bakwebaseko bakulidde ite n'odda ng'oyasama ku mannyoko. Kiki okwetunga ku bantu ku mannyoko? Wenna owunya! Kyona kiraba kijja kigabattukana. Toddamu kumanyira abantu wano. Toddamu kumanyira gwe wano. Toddamu kunvuma ggwe. Bassebo ne bannyabo olutalo lwali so big nti lwalimu ne physical, lwatukeseera ne lugenda ne lugowinga physical. Mukaklipu akolabye nga kaggwa walogo baakuba oluyi, simanyi oba ye bodyguard wa Kusasira oba yali Full Figure. Byaliwo nga bagenda oba baali bagenda ku mukolo oba baali bamaze omukolo. But of course ladies and gentlemen, after that tebyaggweeraawo. Mu mawulire genfuna abassebo ne bannyabo ensonga zaggweera ku poliisi. Ensonga zaggweera ku poliisi fena tukimanyi always whenever someone tries to have an altercation with Full Figure gye biggweera buli omu I believe amanyi gye biggweera. Era abassebo ne bannyabo the same way olutalo olwo terwaggweera awo, kigambibwa nti baagenda mpaka ku poliisi. After going to police kyali kirina okuleetera Catherine Kusasira okuyigira mu lutalo. Remember Kusasira ne Full Figure bayombako era byagenda okuggwa nga Full Figure yeetondedde Kusasira, kye kifaananyi kyolaba ku screen. Mugetufuna kigambibwa mbu omanyi mu bajenzi temumanyi story eno. Kusasira yabeererawo nnyo Full Figure. Anyway kankyogere bulungi nnyo. Full Figure okujja mu Kampala yasooka kubeera house girl ewaka wa Kusasira. Ekimu kubiraga nti Kusasira ayina ettaffaali ddene nnyo nga gye nkomeza mu bulamu bwa Full Figure. Bino bigambo si byange bya Full Figure. Era ekifaananyi kyolaba ku screen yawo, it was a battle way back. Full Figure yavumiranga Kusasira ne babisootinga Full Figure n'afukamira ku maviiviige ne yeetondera Kusasira. Era tubadde tumanyi nti all is well. Not until ku mukolo gwa Levikson ne Luzinda baawunsa oba security personnel wa Kusasira lwe yasanze Full Figure oba oli awo ng'abadde amunoonya ng'agamba nti Full Figure amuvuma nnyo.
yamulangidde ebisongovu ne batuuka n'okuwemula. Kino kirekawa ekitiibwa kya TV nga Salt etuba tumanyi nti yabalokole. Kino kirekawa ekitiibwa ky'okugamba nti full figure lwe tugamba mbu presidential advisor. I don't know exactly. But of course, we byatuuse ku police byabadde bino yingiramu bosi w'oli omwami. Era yabadde ani? Yabadde Catherine Kusasira. Olwatuuse ku police ensonga ne bazikwasaganya era Kusasira byebino ebigambo byayogedde ng'agenze mu maaso g'abannamawulire. Omukutu ogwa Spark TV gwa interviewinze ne gumubuuza ku mbeera yabaddewo wakati w'agambibwa okuba security personnel we n'omukyala full figure. Era Catherine Kusasira yazzeemu bw'ati. Tambuza video subscribinga tukomewo. Chala katusiga tamuna. Ndi bulungi ogamba ota. Embeera eby'ekyakati. Embeera eyani. Ebibaddewo ku poliisi nsonga ki eziriwa ne bannaabwe? Ensonga eziriwo tubadde ensonga ya bodyguard Semambo then mukyala full figure Nakambuli babadde beyisiza Mumalaka ng'abantu naye bwetubaituusiza ku njegoyegoye okuba ntitutegeeragana era nga tutegeeraganye kubanga mulabye nga full figure abadde asonyiye liri nga bonna bayisonyiye batulese mu ofiisi full figure n'afubutuka emisinde tubagenze tuwula n'essimu azirese wano n'ebintu bye byonna birese wano n'afubutuka n'agenda balabye abaserikale balabye afubutuka nabo babadde ki kumba tulese mu ofiisi n'agenda ng'amaze okutugamba nti tutegere kitumututte naye mukirimu mu kyonna bwekiba nga kiri bwekyo batugezaako okubeera nti tubiteeseganya byonna bitereere naye naffe tusobola okuteekamu counter claim. Counter claim etya? Omuntu bw'owabira omuntu tulina okuteeka mu counter claim ng'abantu sijja kinyonyolera kuba se munnamateeka naye kinja okugamba tujja kuteeka mu counter claim ngaffe. Okay, kiki oyinza okugamba full figure essaawa zino ng'akulaba kuba tubadde tumanyi mu harmonizinze tubakoze live ku Spark ne mugamba nti ate ebintu mubimaze n'agamba gwe ye naye naawe ye gwe okitegeera nga mulaga obwa Sseruganda n'obwa Naluganda. Kyenyiza mugamba nga bw'alagira nti mwana wa Katonda era ye bw'aba asonyiye full figure akusasa abantu bangi nnyo ku mutima bangi avumya abantu bangi nange kennyini ndowooza nze yanfuula kamere naye kyenyiza okugamba nti tewali muntu ali waggulu w'amateeka kyenyiza okugamba nobody is above the law. Liri agenda sula mu nkomyo leero asuleyo kubanga kyekibadde ekyetaago kye full figure asibye abantu bangi yekyabadde awulira kyayagala mu mutima naye mukama yanasalawo. Amina. Kikyozaako gwenga kati nze sina kyenyiza kuzaako kati nze wendi nsomyeko ndi muntu ategeera ate manyi okurizoninga ebyokuzaako seegwerera mu kamera seeza kuddamu nti newe nati kati kyo kyenyinza okuzaako kyonjira okuzaako nze nga presidential advisor jjudde bintu bwe mba naabikola sebyewerera mu kamera. N'oli presidential advisor munno nno figure nga si presidential advisor ndagala baleke wanji presidential advisor muki she's a mobilizer. Full figure gogamba oba muntu mulala? Full figure she's a mobilizer not a presidential advisor. Nga bulijjo agamba presidential advisor ajeyo kaadi nange ezijeyo yange. Alright, mu bigambo bye kennyini omukyala Catherine Kusasira agambye nti full figure akosezza abantu bangi nnyo era full figure asibye nnyo abantu bangi ng'abagamba nti bamuvuma. Ekimu ku biraga nti Catherine Kusasira ali ready okukola kyasobola within her powers okusiba full figure. Era oli n'amubuuza nti mwenna muli ba presidential advisor lwaki temutuula? N'atutegeeza kitubadde tutamanya abasinga munnaye tubadde tetumanyi. Full figure bulijjo si presidential advisor nga bwagenda avimba mu bantu. Full figure mobilizer. Nti tuyinawo president ayinawo alaga full figure basomba abantu mu basi bulijjo.
ekikazi bulijjo kikola gwa kusomba abantu mu bbaasi. Bannaye mbatadde vast range gwe mukutu. Make sure you subscribe and of course don't forget to tap the notification bell. We'll link up later on. If you have any developing story on this, trust me, tugenda better. That's why nkugamba subscribe ate tapping a notification bell. Vast range to 56. Bye bye.